Nfuna olubuto neruweereza myezi ena naye kankubuulire kino nsooka kuba takisi neebase ngende ku lubuto olwo ndi lubuto ndifuna ekirooto nga buseeru ku lubuto lwange bwe nkifuna wayitawo wiiki egi kazi munange genkugamba ebyo wiiki emu ojja kubeeraawo olubuto lutandika okukuluma lukulume omu nabuuzaku ne mukwano gwange n'agamba bitabisa nfuna ekisambi eky'omwana. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abaagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami ewamu n'abaana. Products zonna ze mulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala baagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwaba tasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli. Kuyimusa okusinga ensi kati eno geti ya black yangambye akyemmanga kino kyekyemmanga kino kyekyemmanga eno ya grey ate eno ya green kati ekyemmanga kyekibona kyekiba ekyemmanga kyekibeera ekyemmanga ya grey ya green ati simanyi bwengenda kukikola ki naye tebankubira kulingiza nga badde anflashinzeeko tebankubira kukola kikulingiza eno ya grey eri ya black aka nali mukunkubira mukazi wattu eri busy okuyimusa eri ya black yangambye yakyemmanga kati oba olaba eno yebakyemmanga eno yebakyemmanga black grey. Yes. Emily. Yes. Kati mbadde ntuuse maama. Wanze madamu Rosette. Mbadde ntuuse mukwano. Obadde otuuse. Mbadde ntuuse naye ndi confused kale nekyengulu waliyo gate eya black yino wano then oba kati eno yekyemmanga waliwo green waliwo ne grey kati gate kijye nyina okuyingiramu. Madamu Rosette. Eyo gate ya gate tuyinzamu maka ga bba wange. Gano gama ag'omusajja. Ag'omusajja kati yingiramu eno eya green. Eya green. Era ddala mu nnyumba eri kyokukya sinaba. Naye agondi ey'omusajja. Ge maka ge. Maka ge. Kati tuyingiremu eno eya green. Yingiramu eyo gate ya green. Ojja kujja direct ku nnyumba yo ojja kuba ogitunuddemu yeyange. Wangambye gyembeera ntunuddemu direct ye. Nzije buli kati wo waggule. Waggule gwe yingira. Nga ndaba ng'ewaggale. Kale anyway kituufu
waggule. Kale mukwano kanzije. Kale mama. Kakati nyambo nzijeko. Kakati kyenyinza obbagamba kiri kimu. Ekintu ekiriwo kiri nti this is another crying story. Abantu balina embeera zaabwe. Omuwala yampitiddemu katono naye nga tutuuse. Eno gye tujja kazenga ekitundu ki tutuuse. Tugenda kubanga tumutuukako tunyumyenyumyemuko naye. Nga omanyi kino ekigambo nkikozesa nnyo nti ayeewa ez'omumba gwe bazikuba. Kati ffe Abanyondo Media twasalawo ne twewa ez'omumba, y'ensonga lwaki buli omu akuba ffe. Naye kineebaza Mukama nti tetunnalemererwa. Lazimu tutuuka ku nkomekerero. Era abasomesa nnyo nga bagamba Rosette wakoze bulungi Maaka n'omuddiriza ne mukazi we. Omu n'agamba nti Rosette simanya otabula ate n'ogatta. Tekwali kutabula sinze yatabula. Kubanga nze siyagamba Maaka akole ki? Okitegeera. Aba ne musanyuka nga ne Rose afunye boyfriend we kwegamba nze mu bulamu obwange omutima ogwange. Njala nnyo okulaba omuntu ng'ali happy, omuntu ng'ali okolo kimu nga kitambudde bulungi. Kyalinnumye nnyo singa omuwala oyo Rose yagenda tayabutaayaaya n'agenda bw'atyo. Nono omuvubuka ekirungi kya byonna yakozesa empisa. Omukazi kati n'essaawa zino omukazi akugamba nti omuvubuka akola buli kika kya mulima ewaka. Kyenyinza okukugamba omukazi kati muntu mulungi, omusajja muntu mulungi Maaka wa buvunaanyizibwa ye tamulabangako. Era omukazi yakubiddeko eggulo n'agamba Madamu Rosette tolaba nno nkusingako ku myaka nti naye ndi ku maviivi nfukamidde mwana gwe nkwebaza. Era funayo akadde n'oba toze na kamera jjangu nkufumbireyo ekijjulo. So obudde bwonna ngenda kukola ki? Kulya mmere. Rosette ndidde emmere ndirya n'ebitaliika. Kakati atugambye gano amaka geeg'omusajja. Gaagano nja gabalazaako mpola mpola kubanga yangambye omusajja alina rentals, alina amaka ge nga ye. Then wano muri rentals ze mwalinamu abaki? Abapangisa. Naye nga abaana ba maama abatuwagira ku kizigo ekya Nyondo Glim nga bwe mundaba nfaanana. Kamera zamboola, kino sijja kukigaana kukyogera. Rosette ndabika bulungi buli we ntuuka bangamba ye ggwe bwe tubeera ku kamera tulaba akakadde, tulaba akakayire naye bw'oti bw'ofaanana oli muto. Bannange Rosette ne mbagamba ye munnange kamera zaakola ki? Zamboola. Bannange mujje tube nga tubawa ekizigo ekya Nyondo Glim mubeere nga mulabika bulungi. Tubawe anti wrinkle, tubawe anti aging, tubawe glowing oil, tubawe sabbuuni ejjamu zi pimples, binnamakula. Kugamba obeere ng'olabika bulungi ng'ate oli ki? Ng'oli muto. Baana ba maama tusiima nnyo okuba nga nammwe mugeze maaso n'okuba nga mutuwagira. Ate ffe munnange twerusa tugula kukalayo okuleka oyagala okukolamu ka brightening ne tukakola. Kati sisi waffe Anne yagamba nze tonyumiza. Omuntu alakola kakalako kali nga tolina binnakooza kutandika mpola process by process n'abeera nga kuwa kala gy'oyagala nga tofunye binnako tofunye ekyo. Yesu Anne waffe ebyo yabikola ki? Yabimaliriza. Mpozi era kambajjukizeko kuba Nyondo Estate Experts. Nyongera okuzzaamu abaana amaanyi abampadde ku ssente zammwe. Sagala muntu yenna bambi kubalimba. Nakwemalamu maanyi. Tuli bantu abamiridde ku mazima tetukolera mu ssente zitali zaffe. Era buli mwana abeera amaze akasente ke tukwata protein tukola ki? Tugimuwa. Mwongere okutunuulyako ffe aba Nyondo Estate Experts. Kati kino kankibagambeko kye nali saabagamba. Siri bw'omu. Mu bintu bye mulaba bye tukola. Kebeere no media, I'm not working alone. Mu Nyondo Estate Experts, I'm not working alone. Ne mu Nyondo Skilling School, I am not alone. Tuli bantu ab'enjawulo atali muntu omu oba babiri ate nga ffenna tuteekamu ssente. N'olw'ensonga eyo twerespectinga oba twewa ekitiibwa. Kaakati ku nsonga ezagana amataka twegatta nze kojja wange baganda bange babiri ne mwannyinaze ogwo omu. Kati tugamba nti wali batundawo ka eka nti bakatunda nti tweta ssente equally. Bwe tuzireeta ne tuwagula. Kati ntuwasuubula kuba kusuubula naffe tutandika okutunda. Kati bwe tutunda tugeramu akasente akasaamusaamu tetugabanamu ffenna. So bwe tuzaaza obusente bwaffe mpola mpola mu magezi. Kati n'abaana babeera bazze, for example nyinawo challenge gye nafunye naye mbadde nsaba tuleme kutambulira awo. Kale Mukama yasinga okumanya. Nafunyeko omwana badde asevinga nange mami nangamba Rosette nafunyemu obuzibuzibu akasente kagenda kubeera kazibuzibu okuŋŋaanya okumalayo okubanga kino kiri. Neebaza Katonda nti nno ndi muntu ow'enjawulo oba ndi muntu ategeera era ndi muntu alumirirwa omuntu. Wallahi bino byonjogera nga ntya Allah. Mwana nga Rosette nze otamalaako biki twala tugende. Kati
Esente zino tuba tuzikuŋŋaanya zimumpaye tuziteeka ku account eyo ya Nyondo Estate Experts ife ne tuvunaanyizibwa okukuba abantu aba mu kintu ekyo. Kati kubanga ndize kojja wange baganda bange babiri babiraba wala then ne mwannyinaze be bantu aba abantu 5. Kati eyo gundi eri fixed account gye tukozesa gitutekako ssente ezikupasiri for what? For Nyondo Estate Experts clients. Tuzikuŋŋaanyako bulungi nnyo. Oli bw'amala tetuzikwatako, oli bw'amalayo nga tuzigyayo tuziteeka mu byaffe then ng'oli tumuwa ewantu we ziba zifuuse zaffe. Kati challenge gye nfuna omwana wajja n'aŋŋamba Rosette nfunyemu obuzibuzibu sijja kusobola, kijja kumpamu challenge ogenda okugyayo ssente ezo kubanga nina okutuula nabo ate bo buli muntu n'omutima gwe. Kojja alina omutima gugwe, baganda balina ogwabwe, ndiza osobola okulumirirwa ne ŋŋamba kinkute mpulira nnumiriddwa naye nga tujja kusanga omulala nga ye takola ki kubanga ebeera business gy'obeera wayingira ng'erina okukola ki okuguba nga olina ogimaliriza. Bane munaasonyiwa njogedde nnyo nyina okusanga omukyala eno ne kano kakayisizeewo wano kubanga bwe ntuuka eri egenda kubeera ate story ndala byesagala kuyisaawo bino. Kaakati omuwala oyo bwe yazze n'aŋŋamba ne mugamba ekimu kyabyonna ndenyera ku kasente akange nga tekali ku bbanka ne mugamba manyi ddi ate ne mala ŋŋamba abantu bali eri ng'oyinza okukafiiramu ne bagamba anti kakati amaleyo ssente ze bw'aba tamazeeyo tetulina kye tulamukolera amaleyo tumukole ki tumuwe ewantu kubanga twaliwo tumuwa singa akasente kaba ataddeyo tulina tusobola okumuwa nga kajjaawo ne tumuwa ekyo n'akola ki n'akivaamu naye akasente kakyali katono tekalina kukakola ki wekagula kyekyanyambi nga nange nkalinawo ne mugamba mwana wa mama akasente kaakano naye ekibadde bwe kino kibadde sijja bagamba zijja continuinga wabeere nga wange nze weetwalire kale nekikola mu ngeri bw'ekyo naye nga kiba kizibu walamuuko bwe ziba nga kiyingiddemu bali abantu abalala. Lwaki eno story ngireese njagala tujje nga tuli serious era nga tuli willing okuba nga tukola ki nga tulwaninga ekintu kino mu bulungi era nga njagala mubeere obumativu munda mu mmwe nti omuntu gwe mudiiringa naye kubanga kati benkola nabo batali mu camera faces temuzimanyi bo weebali kojja teri yali amulabyeko baganda bange abamu mubalaba nga bwe tulimu naye kati nze liiso bwe mulaba nti n'oba nga waliwo ekyamwe kiba kikoleddwa temugenda kusonga muntu mulala yenna mugenda kusonga muzi kyobera nga ndi mwegendereza nnyo ate nabo benkola nabo bantu beesimbu sikola muntu gwe sitegera gwe simanyi ate nze kuba nga nkola ki nga nfiirwa obuntu bulamu oba bwenkuyetinze eri abantu bwe bandabako so abadde eyo ne mulimba bannammwe Rosette kino Rosette kiri bambi mubeera mulimba sagala mulimbe bantu sagala mubuzebuze bantu abamu olwokuba nabo mu bizinesi y'emu ne mwagala okutatanya amanya ga bannammwe era kati oyo gwolaba asobola okuba nga mufere ono yakola bw'ati kirungi kya byonna sina gwe nali nfeze bw'oba nga waliwo omuntu gwe nali nfeze ndi wano mu camera ajje mu comment section angambe Rosette wanfeera atekeyo enamba ye y'essimu tukwatagane naye andage we namuferera andage kye natwala andage byonna bindage bulungi nnyo bwe kiba nga kituufu maybe nga nabikolera mu birooto nga simanyi nja kuliyirira naye tekiriiyo. Kaakati tugenda kuba nga tukola ki nga tugenda kansebyeyo ne Nyondo Skilling School tugenda ku openinga very soon baana ba maama tugenda ku openinga very soon banange mujje muyige naffe mujye musome naffe ate anaba willing okusigala ng'akola naffe tukuwelokaminga bw'omala okuyiga n'ogamba kati nze njize nenjala kukolako nammwe it's okay nga okola ki mukazi no bannange ankubira katugende ng'osigale okola naffe Nyondo Skilling School tugenda kusomesa liquid soap bar soap jik shampoo banange n'ebirala bingi nnyo mujje tusome akasente twatandikidde kudala ku muntu owa wansi netwambuka yambuka gundi za njawulo benefits packages za njawulo ne benefits z'okola kizofuna n'akasente kobeera okoze ki kobeera osasudde naye ate n'ekira kino kibagamba ali muntu ategeera bweba akasente kakucyankalanyizaamuuko lumba nze kino ekintu sikirimu bw'omu naye bw'ojja gye ndi nsobola okukwata mu kasente kange kensevinga nga ak'ekikazi ne nkutopingirako kubanga njagala nnyo okulaba buli muntu ng'ashayininga that is me nze musawo waabwe nze kasawo kaabwe nze musawo baasabye nno konsate mu kayimba ako nannyini waaka n'agamba atya ebibaluma byonna nze mbikugula lwaki neeyita musawo bino byenkola baganda bagenda tekina okuba nga ndi muki kuvumula aye ne baza mukama nti ngawe mundaba Rosette siri mwereere oba siri nzekka ekiri munda munze muyinza obutasobola kukizuula cause I am not alone mulimu ebintu nange byenkola ne ngamba subhanallah n'oyingira ekifuna awo n'owulira ng'okiti n'ogamba subhanallah eri twalaba omusezi mu kaseera kali nandibadde ngamba naye kuva buto bwange ndi gumite let's go kakati ekiriwo wa kamera togenda kubeera naffe bw'otuusa ku mulyango
ogenda kupa setting kamera yange ng'okole ki oyitemu kubanga sikyala kukyaza abantu bangi maka g'abantu jangu tugende mukwano tugali obulungi nnyo for security purposes kitegedde for security ki yangambye straight si kyo buno buwonyaki nsubi kutabya amatooke zino lweto zeyangambye nzabalala yangambye straight si bwe kiri sijja kunonooza era sigenda kuba nampisa sigenda kubuuza simusawo wange zikasawo kaawe manyi buli lwosooka nezinazinamu kaawo mba manyi ngenda kukola ki kyonna kyekiri kiba kikola ki nze manyi gyenzija amaanyi gange abasolo naye ndi mubi ndiba mambo kati kabavumeezo nibaba muvuma naye mujabo kyavuma akasa kajja kutuuka nga tonneetaaga nga nze musawo Joli mukwano mugire buyingizi bakamera jangu nkulaga ogenda okusigala anti munnaye nga bulijjo nze ntambula ne kamera yange ebeera on sawa bina kyetugenda okukola nowa kamera agenda kugenda kwamba sagalawo bantu baki bangi kati salawo bantu bangi ngenda kugira yakole ki ezi kasooke kubuuzaako otya maama ndi awo kikazi ate olulimi nalolide mumuyita kikazi omukazi mutima guli mu bbanga kati ninateeka kamera yange wano yaja sinteeka wano eno ono agende nemuna okutyanga kungi kale dia nagiteeka awo ati yakole ki kagende sagala abantu baki maka g'abantu bambi camera boy I think you can go kati kase kirungi kya byonna maze oteeka kamera yange eyo bantu tuli wano tuli wano simaze okutega bundi yakakwano bundi bwange kasita emboozi yo gimanyi sikitagisa kugamba ate kakati kyolyagala okukusharingako n'abantu kyonava okola ki oyogera kyotoyagadde teryakaka kwogera byama byo omanyi tubeera n'ebyama waliwo bisobola okukola ki kusirikira nabeerawo kati sagala kamera ekwemazeemu oyogere ebyo tategeddwa kola ki kubanga ono omwana editing sometimes naye abeera akooye ayisa tamu natajuliza yonna nakola ki nateekayo ngaate waliwo ebeera yakoleddwa yonna kiwakaddemu nga kyama kitandigenze ku mpewo kati just njagala obeere mukakamu onyumye buli kyowulira oyagala nti kamera ekikwata tikyonna kigenze mu public togenda kukyejjusa ekisooka mu byonna tunagenda wala omwami wo taalirabe ku mukutu oba tofuddeeyo omwami wange nyinza obutafaayo kubanga talina ssimu nnene kubeera ku social media kale yoba yandibadde nene si muntu wa social media yadde sibeera kale na byonna kitugenda okukola ntya nnyo tayagala nnyo ku publishingirawo zino interviews oba zino stories kiraga nenjikola bwemala ogikola nga ntakimu ku kimu ngaotufuna solution eri abantu agenda okutuuka obbiraba oba oliawo nga liwamugambye ngaolidde waliwo ekikoze eki ekitambulire lwaki stories zino tuzigabira abantu lwajja agenda agambe waliwo yangambye nabaluze eti tosobola kuyambako abantu abo nga tebadde mu kamera baana bama kino kankiddiremu wano nyinza okutasobola lwaki nti ebiseera ebisinga tufuna support ya advice okuva eri abantu ab'enjawulo oli naakugamba nno munnange gendako wano for example Rasa onabadde tenabakudda ono Rasa ali tenabakudda kujja Rasa waliwo abampadde ku magezi social media ne bangamba omukyalo oyo ogeri omutwaleko wano kulaba oti ne bwoti so omubeera mu kizibu nga mukirimu mwena mwewa amagezi mubeera stuck nobwo nga osobola okufreezinga
era bagamba one head, I mean two heads are better than one. Okitegeera kati tushalinga zino stories on the other hand n'omuntu abeereyo ng'alaba afunemu ekyokukola ekyokuyiga. But Madam Rosette nga bwe naakuyise manyi nti olumu biba binkosamu naye bagamba enough is enough. Bimbiza okukosaamu naye enough is enough okooye. Sina kyenkoba kwogera. Nandoba sikufolowinga naye okufuna ndina mukwano gwange yakunyumizaako era yampa enamba yo nga mwezi gumu emabega eyo naye nensooka nenkya naye nawulidde ngumidde obulumi nkooye. Byonna ng'otidde kujja mu kamera? Yes, nga ntidde okujja mu kamera mu public naye mpulira kati nkooye. Tokyalina kyozza? Sikyalina kyenziza bulumi bungi butulaba kubeerawo n'ogamba weegomba omuntu naye nga tomanyi kimuli ku mutima. Reason lwaki nagifuna okwosa egulaawo ne nkukoberako kanzija bambi tusheyalinge ku mboozi yange nga baiza mu Madamu Rosette nsanyusa okulaba mukwano nga bw'oyamba abalala nange nsaba onyambe bitamu bingi nyamba nanyamba mukazi. Tuula maama wange ate nsagala okaabe. Nedda saagala. Manyi nensalirawo kati kambeko kyenkugamba abantu bangi bwe tulina ku masimu okwo ku messages bayitirivu olina bwa Rosette nyambako wali bonna tusobola batuukirira olw'obudde n'obusobozi nosanga omuntu nga ali watuulirangayo omulala n'otya n'ogamba omuntu ono eyo gyapitanga wala obanga gyambulirayo kubanga n'abala twagala baki bangi nga tonna kiwali okoze nti abamu tubalabisizza embeera zaabwe embi n'empisa zaabwe embi ne basigala nga bo banyiivu kati tutyamu naye oyo gwe tuba Mukama atusobozesezza n'aba nga ayambiddwa nga tumutuuseeko tetumuggyako ngalo ng'ana bakutereera bakuta mu mbeera gyakola ki. Era Mukama yeebalinzaano okulaba nti ontuuseeko nsanyuse nnyo omukazi. Emiri linnya libeera lya kika lya ddiini? Erinnya Emiri liba lya ddiini. Kuba onansonyi Oluganda lunsumbuwamuuko naye kyemanyi nti Emiri balintuuma mu church then akatwizuka liba lya kika. Ly'eryekika akatwizuka? Yes. Nga omukyala Munyankole nzaalibwa eyo mu Bushenyi district. Kuyise tusheyaringeko osanga nakkakkana omutima. Kati mukwano gw'oyo yakugambye atya? Mukwano gwange yangambye atera kuba amanyi nze ebyempitamu yabimanyi. Nangamba ndina oyo omukyala gwenfolowinga bamuyita Mami Rosette. Nangamba naye lwaki toyogerako naye osanga obulumi bw'olina ku mutima nze bw'ogabana nange osanga ye anaakola ki anaakuwuliriza afune. Yes. Naye nsookera nga bwe nakugambye nembikyamu naye bwe naamaze nga ndaba muntu bw'osirika ofa nga n'abantu tebamanyi. Twogeremu era yeyampa ndowooza neza okukubira yeyampadde ne ka airtime nkukubireko kuba mukwano gwange nnyo naye lwakuba tateera tetutera kwewuunya. Kati sookole kuona kyongambye bw'ate ye wa mwami ate eno muno ate walizi rentals weewa omwami Mami Rosette ow'omwami olaba eyo geeti gye naakugambye ng'eri geeti ya grey. Yes. Geemakaagi kati zino omukazi kugambe ki simanyi oba mulimu omukazi kuba siyingirayo najja mu buno obufumbo simanyi oba bufumbo oba kutunya muntu oba bwa house girl simanyi siyingirayo ndabaawo amaka amatiribona era nkola bwenti nengedde malungi okufa obufi kati ne wano wabbaawo zino ebeeranga boys quarter kati lwaki lwosula mu boys quarter wandibadde olina omwami wo bwe yampasa we yasalawo okundeeta nanteeka wano towulirangako nti nno oba kale nti oba alina omukazi nti oba biki oba wano babiisa mu ŋŋambo. Ekyo sikimanyi naye omuntu okukola kino kitegeeza ndoba naye omukazi ayinza nga olumu nze yanfuna kunkozesa ebintu bye nze nga nze bye sitamanyi.
kubanga webala omusajja oyo newe nkugamba tukwanibwa osanga omusajja n'akudeetinga nga muntu wa mutima mulungi nemukkaanya ate bwakuleeta ewaka n'ofuuka ekisasiro. Kasoza kamera yange mpola tugende mu maaso. Akukwana akwagala yankwana njagala bikubeera naye ogubafuula ekisasiro osaana kumanya nnyo nnyo bigenze wala wambuliddeko kitono ng'olabika bulungi. Omubiri bagamba omuyembe okunyirira kungulu tekikugala kugonda munda. Kati oba ng'oli muyembe onyiridde kungulu munda oli muvundu. Of course ndi muvundu nzunzire kankigamba mu Runyankole tenyina emirembe hano kugambira amazima. Kamera yange oba eteredde bulungi simanyi. Kasobola eteredde. Ombuuziza ntinyirira ndaba oli munene okaba ebizibu omutima oguli guli buti naye ndaba nga si gwe omuntu gwagamba nti munnange buli abonaabona. olaba mu nsi muno tutambula n'otunuulira omuntu ng'alabika bulungi n'omwegomba naye nga muli tomanyi kyayitamu. Nze kyemanyi guno omubiri mami wange yali mukyala munene muwanvu bulungi oba natwala mubiri gwa mami wange kankyogere bwentyo kuba naye yayita mu nnaku ne dadu wange. Lwaki ogamba yali? Gamba maama wange anti munene yakoga munene anti taliiwo yava mu bulamu bw'ensi eno. Mange mulembe mama taliimu yabaki? So omuntu bw'aba akugambye nti yava mu bulamu bw'ensi aba yavaamu takyaliwo. Zaka tubireke mulembe kayisaba olumu kwogera ebintu naye tabikwesanaku. Kati omusajja ye ate omufuna otya? Mwagendako ewaka mwakyala omufuna otya? Njagala obeere mukkakkamu otunyumize buli kimu bulungi twaba tuyinza okutandikira. Omurozeeti weba mutukwasana ku bikaabyo mbeera mugumu maama just otunyumize kuba naddamu kukaaba obudde bujja kutambula bugende. Kati omwami taliiwo. Mami taliiwo nakulira mu maka nakula bwe natuuka awo nga bw'omanyi omuntu okuzaakuzeemu awo nkugambidde nti mami yagenda naye ng'ayita mu bingi nga dadu wange acumye oyo era mami wange nzijjukira edde nali nkyali muto. Yogera muze sirina buzibu. Yafiira mu mikono gya dadu wange nga ndaba bwe nti sokoleke maama yafiira mu mikono gya taata nga kiki? Accident? Tokyogerako ekyo si accident. Ano bw'olaba olumu nkaaba kuba ndaba mami wange byayitamu era gyendimu. Maama biringa ebikulondoola? Ndowooza kikolimo oba byebindondoola. Anti kati tekiba kikolimo kubanga maama teyakulimirako omukola ki? Sorry anti nk'okunaakugera tinkumanya gye Oluganda nolumbuzaabuza. Kale kankyete nti nekyokundondoola. Tukiyite kulondoola kyagala kulondoola. Kuba mami wange baamucunyanga taata akuba maama okumutta naye lumu nga bwe ngambye nti amukuba n'amukuba n'amufiira mu ngalo. Then taata baamusiba. Tebamusiba twali bato nga tetusobola naffe. Maama tewali yamuwondera n'agenda bw'atyo. Kati taata aliwa? Taata ali ewaffe mu kyalo. Ali bulungi? Kozi yange balungi kuba simanyi. Tomanyiyo? Sijjuke kafuna essimu yange eno katono. Kale. Ekiyinja kufuna oluvannyuma. Navaayo myaka kati nga 6.
myaka 6 bwemba nzijukira bulungi simanyi bifo ewaffe kuba mami wange bwe yamala yes watugera gwe myaka ngemeka nali myaka nga 2 ngamba watugera wano myaka ngemeka wano ndina emyaka gyange 27 oli mu 27 wasomako nasomako akakyakumeka namala S3 nali ngenda mu S4 awo ebizibu wegyaviira mama yafiira yes kati awo taata yalinayo yalinayo akayinayo omukazi owa heeru obanjete malaya baizeni oba niwe yaleeteere na mami wanje ennaku egyo yona eyalabiremu tuyande mama madamu Luseso n'asonyiwa kwasa ennaku mami wange bwe yavaawo tewatwala bbanga yali ndowooza oba bakiyita yakaata kakire na bwire bwingi kw'omukwezi kumu taata yashwera ndiiza omukazi mwezi gumu yes yashwera ndiiza omukazi n'atufuukira ekizibu ne taata kati nga mulirabeko abaana b'ewaka baana 5 mwali 5 ng'ani mukulu nga nze mukulu nga mukulu waabwe yes abawala bameka abalenzi bameka abawala tuli 3 n'abalenzi 2 kati asembayo muwala mulenzi asembayo omulenzi kati mami mama twogere just ogagenda kubeera mugumu obeere ddala mugumu kino tukole ki mami obanga otudde nga notula tunyumiza ekintu okanaaka bujja kubulwa like that focus tujja kufokasinga tunyumye buli kimu kyangu mukola kugendeseemu nabyo bingi era bindeetera obundoozi okugumamuko era obulumi bujja kati awo dadi wange bwe yawasa netufuna step maza dadi ne step maza waffe ne bacumife pendera nga batugobye waka kyokera ndi omwana muto ate nze mukulu bali abangoberera zaalina bato ate nange baize ndi muto oli muto yes nali ngenda mu S4 okusoma ne kukomaawo ne batugoba ewaka kyenakola nga ngenda wa jjajja wange jjajja wange naye mukazi mukulu akuze wagenda weka nagendayo ne bato bange kuba batugobe yes netugenda batugobye ewaka ani yagoba taata ne mukyala okuba mukyala kye yalayo agamba taata kyatambulirako oba yali muloge kuba nesawo yakati tatunoonyanga tayagala mumanya nga tuvayo tugenda wa jjajja bwe twatuuka ewa jjajja ne tubeera awo mukazi wattu naye nga bw'omanyi famire za kyavu tatuwayo yadde ntatuwaddeyo kino nza n'okuyiiya ku kyalo okuyiiza batoobo kyakulya kyakunywa kyakwambala olwo ng'oyiiza muki ojja kubeera awo nakugambye ndeeterayo amazzi awo kyokera ndi muwala n'odda ku kidoomola gy'amazzi n'ocuma n'ogenda mu ndimiro z'abantu n'olima kibayita okusaka yes kyekyo mu bbanga eryo era ne jjajja kati yali akuze ndowooza ne stress za muwala we naye yamugendako naye ne jjajja waffe n'abaana abalaba muwala we yagenda byamugwako alaba abaana babagobye abazzukulu naye taswa kiwanirira n'ava mu bulamu bwensi jjajja naye awumula emirembe muzaako ki obulamu tebwali bwangu ku sayidi yange kati omwaka akabanga ndowooza kale ebimu nyinza okwerabiramuko katono naye genzijjukira kati waliwo nga senga wange yajja n'atwalako ono ne wajja katugeze maama omuto
abaana abato ne babatwalako. Naye nze ng'ejjenali mukulu tewali n'agenda okukola ki okuntwala. Kye nakola nfuna awo anoonya house girl ku kyalo, ne bandeeta e Kampala ne nzira mu ba house girl. Ntandika okukola obwa house girl, nga natandika okukola obwa maid, nga njawo nkola. Naye nga bw'omanyi maid ofuluma n'ogenda ku katale. Bwe nagenda ku katale nali ngula nkoko, nsangawo Gaali musajja naye ng'agula nkoko. Tunyumyamu awo, bwe twanyumya nga buli omu akwata gage. Kantambula gyange Above musana magukugira otule wano kamera tugikyusa. Jakaawo nga wano aniversary abakale simanyi mugano bakirikina bakitya ekirala komawo wano ndowooza komawo wano nga kino butalitulawo obadde ntudde kinagera okwegiramu okuba mu nnyeggo. nga nzira mu maka ago ndukukola nfunye Gaali tunyumiza. Bwe twanyumya nga buli omu atambula gage, nzirawo ku mirimu gyange naye n'agenda. Omulundi omulala era still nfulumya akatale, wali wayisewo ennaku nga 4, Gaali nziramu omusanga. Oba sigaali musajja kuba omusajja mukulu muwe n'ekitiibwa kye. Mukulu emyaka ng'emeka? Myaka nga 4. Alenga mwana mukulu. Awo bwe twanyumya nga ngamba akankutwaleko, nze wontwala nze ndi wakumpi, ntwalawo kankutwaleko njagala tunyumyemu. Nga bw'omanyi omwana omuwala nga ntwalako ne tutambula nga tunyumya. Yakusussaawo? Teyansusaako, n'ampeeka we nalina okuba, naye teyakola nga nsaba enamba y'essimu nga njumuwa naye nga mpeeyi. Nga bw'omanyi n'angamba bw'oba olina ky'oyeetaaga osobola okunkolako ne tukola ki ne tunyumya. Yes. Musajja oyo era ne tusigala ne twafuuka ba mikwano. Kuva mu kaseera ako? Kuva mu kaseera ako nga bwankobera nga tunyumya. Jjukira ndi ku bwa maid, sisobola kufuluma nti nzire mu bya outing ebyo tebibaawo ng'oli ku mulimu gwa maid, basigala ku ssimu. Era mu kunyumya awo tunyumya oba ngamba oba nkiyite nkya na boosi omusinza nawe yakola ki, yafa. Boosi obadde okolera? Wali omukazi n'omusajja? Yes. Omusajja kasajja n'afa? Bwe yafiira omukazi yanjira, Emirates tenyine kundaa kusasule kuba nanyina akutandika obulamu bw'okukola ki n'okuta oba anyina abaana. Abadde akusasula akoze ki? Avuddewo. Kati yafa ki oyo omusajja oba ojjukira? Mba nzijjukira omusajja oyo kuba sijjukira. Yali accident. Kali kabenje. Yafa accident kuba kyajja buzinga nga lwaza omuntu n'ogamba nti naye avudde naye teyalwala. Bamukuba kabenje. Then awo omukazi bwe yangamba ebyo ate nfunye mukwano gwange gwe njogera naye mugamba Mr. Gundi mbadde nsaba onfunireyo akalulu kuba wano byonoonese kino na kino. Kyeyangamba kisooka tekirina buzibu, mpaamu awo ennaku nga 2 naye yalina ekigambo kyeyayogera lwakuba saakiteeka mu bwongo
naye nawulira kyenjagaliza. Naye ekigambo awo kyeyogera saakitegeera bulungi naye mu Lunyankole oba kyenjagaliza embazi. Kyenayagaliza embazi kyoyagala sodde. Yes. Ng'akigamba ggwe nga muli kusimu ng'owulira kyenayagaliza embazi kyoyaga esodde. Amaze okuwuliza nti mukama we afudde weetaga wakulaga tolina wakubeera. N'agamba mpaamu ennaku nga 2 ndabe oba nkufunira ki omulimu kuba twali tufuuse ba mukwano okutambula ng'emyezi nga 8. Kati myezi 8 atakugambako muno wankwagala atakukwanangako yali tankwanangako naye nga tunyuma nga bamikwano bafuka bamikwano. Yes, nga bonaaba kale nali ate mugendangako outward ne bakugina wakututteko bw'ati kuba teyantwalangako out kubanga bwenkugambye wali mu nyumba sijja kwejo ate naye kayini nga takola kadama we Uganda. Yes, naye nga naye kayini tabingamba oba njagala nga tunyumya tubakyali nga bwomanyi nti omuntu ofuna mukwano gwo nange ng'amanyi oyo mukwano gwange gwe nafuna e Kampala eno. Mami Rosette ng'omusajja ennaku ebbiri awo zayitawo ennaku 3 ng'olwo era tusigala twogera naye angambye akunoonya omulimu ewayitako ennaku zaali 3 yangamba omanyi nfunye gye nkulaza vaayo kasita naye bakusiibudde vaayo yandikolera mu bupya okole njangu kufunidde wankolaki wenkuteeka. Mami Rosette nga nange mpuliriza omuntu gw'oyogera naye mukwano gwo nga nvaayo okutwa bukolokolo bakutwala wa bwe yandeeta nga bwe ngambye nti zino olw'entoozizi nga bw'ozirabye naye nali sinaba kitegeera nga nze nga sinaba nga tomanyi wawuze waani ng'amanyi kale oba mpangisiriza nga ndeeta wano naye ng'anyatulira kati awo niho yangambirire nti naagwa makana gange nangamba zino olw'entoozizize era ndeese wano nemwebaza nensanyuka nga bw'omanyi omuntu olina mukwano gwe era bwe yanja twangamba nti nkwegomba nkwagala. Kyetawe ennaku mmeka nga amaze okuleeta wano kwatulira? Era lunaku lumu yandeetanga kati nga leero nanjatulira. Wawulira otya? Tiwali disappointed okulya tino abadde mukwano gwa ate yabadde alina ebigendererwa ebibye? Kyonaawe oba okiraba weteeke mu bigere byange. Ate nti yamukolokolo omusajja mukulu endabika ye nawulira ntidde yadde yeesitwala ba mukwano naye omuntu asobola kugamba nti nkwagala era nkuleese mu fumbo n'obeera happy mweyutayumu yadde tubadde ba mukwano wali kirowoozangako tokifumitiriza kati gwe mutima gwayi tomwagalangako nga munagamba ate omusajja ono nga ndabika muyinza okuba nga mwagala. Sijja kukulimba kuba nze nali mutwala ng'omuntu omukulu oba nga brother wange okitegeera naye awo nanjatulira buli kyo nga bwanjagala era ndeese wano tutandika obulamu ki obujja okutwalize wamu akulese mu bufumbo. Yes. Mami Rosette nali sina kyakola jjukira sina gyendaga owaffe bangobayo
baatugoba nga tuli batonze ne baganda bange ate sijja kuva wano ntule mbasenga. So maze emyezi myaka 6 nkuddayo eri. Kyokka abaganda bwe tutudda nga mubalaba. Sijja kukola. Tumanyi na myaka gye balimu. Simanyi mbeera gye balimu era nange ngezaako mbanoonye bondinga era ng'abato bange abaana ba maama. Naye simanyi gye bali kati. Mmanyi nti bali mu Buganda lwange naye sijja kulimba nti mbamanyi nti oba wano. Ye myaka 6 kati egyo emyaka 6 omwaka ogwo oguteekawo nti nali mu kukolera. Eguli kujjayo kati wano tubale emyaka 5. Yes, Katonoza myaka 5. Obulamu mbutambuliza wano naye mu kubutambuza ndowooza oba nkyogera enkya ndi musibe. Olinga ali mukomera. Kati omwami oyo mukuleeta n'aba nakwatira ekigambo ekyo. Yakugambako nti munnange abamwe baliwo tugendyeko tukyale. Yakimbuuza naye yakimbuuza nga wayiseewo era akabanga nga ka mwezi. Nemugamba ewaffe. Kati sooka olekebeko kati n'emabega. Ono yakugambira mbu nno mbadde nkwega mbadde nkwagala. Wamuddamu ki? Nalina kale ekyokukubuulira amazima nali sina kyakusalawo. Reason nange kenyini kiraba sina wentandikira obulamu. Omuganda akufulumye. Omuganda olagewa sina bwemanyi mu Kampala. Ne beemanyi nti abantu badenga mikwano gyange abawala nabo bajeeyo emirimu gye baali bakola gye gyange naye kenyini bamusuza. Tali asobola kukola wa mukama we kusuza. Siri mutambuze nti oba nali ntambula nti nafuna emikwano. Emikwano gyendina nga bw'omanyi nti mugyawo mulimu olukuba maidi era ofuna bawala banno nga tebana gye bakutwala nabo ate tebamanyi Kampala yeeruwa. Nga nezaawo nengamba owaayi kanbeere n'omusajja naye kye namusaba emyaka olina ensinga myaka tendaba mingiko. Difference ya mmeka kwa 37? 4. Difference mu kaseera nga yali 8. Nze ndi 27. No, right now onga beri 27. Oyafunye wali 21. Nali 21, yes. Wali 21 ngali 40. Yali mukulu. Yali mukulu. Kubanga mbadde njite bubi nti no saawa zino gwe 27 mbu yali 40. Difference ya myaka 3 kibera kitono nnyo. Abasajja tubafundira watusenga emyaka 15, 6, 7 kituufu. Kyenamusaba nemugamba ng'ekyo nsinga emyaka nkaali netono naye mbadde nsaba tugendeko ku musaayi. Nga munakola kintu kyonna. Era nga bw'omanyi olumu n'omuntu oba weegomba obeereko ewuwo. Nange ndabye nfunye katansi. Era odda n'obeera nga kino kiyinza mu bwongo ne kikunyumira. Nfunye waka ewange, nfunye omusajja, katandika obulamu bwange. Kubanga omwana omuwala yeegomba okuba okufuna amaka. So omwana okigumira wadde mukulu n'ogamba waayi kankole ki 21. Negamba kantuule. Nentuula. 21 era wali muto baaba. Nali muto. Nentuula nakkiriza omusaayi ne twekebeka nga musajja mulamu naye nemubuuzaayo ekibuuzo. Ndaba emyaka olina ekyo emyaka ky'ogamba towasangako tolinayo mukazi. Kibuuzo kirungi kibadde ngenda okukubuuza nti gwe okukiriza omusajja oyo Yesu n'akuwasa ku myaka gy'ana olowooza yali simufumbo talina baana ku myaka 4. Yes, nange nakimubuuza kyeyangamba. Yangamba alinayo ku mwana. Yangamba mwana omu. Era omukazi tebakyali wamu. Nazaala omukazi kyali naye nyina omwana. Yes, amaka ago nga nnamu sisita wange. Naye nemubuuza kati bw'oba obadde onjagala lwaki ondeese mu muzigo. N'otantwala eri mu ki? Mu maka. Gali ge wandaze nti ge maka ago. Fomita emboozi. Nangamba
ekiseera bwe kirituuka njagala kutwalamu nga bw'omanyi abakazi nti tulina ebuba kale ndandika okulowolereza nentandika okulosanya era nemubuuza lwaki tontwalayo kati toyingirangayo kuwadde okulaba kyekiri munda omwo nga bw'olabye omwomu okola bwotyo n'olingiza ng'olaba amaka akatuli akalimu muli tomakiva munda maka manene gayina sente ze oyingirangamu alina sente wano ku kibuga okubanga omuntu ng'olina wano bana kubatawo batya wano bayitayo nsangi ensangi teri wana nagundi kituufu nsangi lwakuba nti katuvuddeyo eri kukuba eri gyesinga okumanya naye naye waba wakyali nsangi kale nze mbadde manyi ti kyalo kirala kubanga ku nsangi nemanya eri mu maaso ebyo muddakuddesijja mu nsangi kati nsangi nekudda mu kibuga distance si nnene kati omuntu okubanga olina okuva eno nengera yambuka mpaka eri banekamberemuzeewo kamera katonotono galimeko kale mu nsozi w'amaalo saatumiza mu bantu kamera naye kati mugera paka eri emabegaye kati omuntu wobeerera wano wonna paka eri munda n'agenda epaka eno kikyatumiza mu bantu babadde kamera n'oyambuka paka eri waggulu nga walengera ndowooza kakati gundi eno erabika etuddeho etudde meka kubanga wanene kati omuntu wobeereranga sebo ng'oyine wantu waneeno wano lwaki tazimbawo paka eri wano wayinza okuba nga walinga 2 ku 100 oba sinakindi nga muweza kubanga neriwa waliko kyeyongerayo paka eri sebo omuntu wobeerera waneeno ng'olinagana abakabwegati oneezo lwentozi era ennyumba ningiza nkano wenti naye nga ennyumba bwaguuga era yakategula ate nga naye kuba oline neefero mpaka eri kati omusajja alina ssente kyekituufu alina ssente kuba mpulira ogwo bagamba nti mugagga muvundu like ssente zimuwunyako aba n'ebirala byotamanyi munnage byesazira biki kuba yalina ssente naye emmotoka sijja kukolimba sijja manya tomanyi bika by'emmotoka gyesabuganga akyusakyusa obange naye olaba nga mmotoka nsajja zakali naye nange ogamba nkakwateko yadde n'akamu akakuba tekisoboka naye ku ssente zaalina ntubano kati kiki kyeyali akoleddeyo ekyamaanyi kyogamba nti yali angulidde kino yampaayo amaka yakola bwati era mwakyala tetwakyala tukomye nga yes agambye eri akaseera kaba katusajja kukola ki amaze n'okugamba nti nze omwana omukyala yagenda naye nasigaza muki mwana kati tudde ku nsonga y'okukyala maama ali mukyala tetwakyala anti ebyo yali abyogeza ndowooza nsika eriyo oba alina byanoonyaamu kuba tukyayogera nja kukunyumiza tugende mu maaso kyoba bwe twayita ebbanga era nankimubuuzaako wangamba okukyala nga era nange nkimanyi gy'omutwala bangobayo naye at least tugende batugobe naye ku mutima saakimugamba nakisigaza ku mutima gwange wakitawo bakuba lyo mama mulala naye gwe tewakola ki nawe n'omuleka mulala bamugenda ewaka kuba bw'oba otuteyo abantu naye bali basobola okufuna ensonyi ezibagoba oli mutuufu baza tabagoba tebasobola ate daddu wange yatukyawa naye simunnaako buzibu muzadde ate netatuloyo omukyawo oleka nakuba nene kino kyeyakola ekyokugjawo maama omanyi abasajja bwe balaba bwe bafuna abo bamalaaya ebbali gye bayita bamalaaya kubanga bebonoona amaka gaffe bwe bafuna bamalaaya ebbali bamalaaya balina omudagala gwe bakola bwe bakola omudagala ogwo n'akufuula entaamu omusajja baka n'akufuukira ekirala mazi najyamufuira mu ngalo wasa omwezi gumu aluli egyakoze eki amuwasiza omukazi alabye yakolanga kitamwe tali bwomu simanyi kuba nze sinali sobola bikiriza nga tetubimanyi ffe n'ebyamadogoyo nga tutakubimanya yadde tukubimanya okutayaaya tutwala giireyo okukyala kwabwireho obwire namubuuzawo okanjano ndazowuyo yangamba kimu nedda kiweemu tayimu
kiwemu time kati Oluba mubufunze osaanidde. mpaka nakati mugendanga mukyaki mu time Eyangamba oluba bwenda okutunuulira ng'osaanidde okugenda ewamwe tulugenda ate ebyo bikyajyawo n'ewaabwe simanyiiyo. sokoleke tagendangako wammwe togendangako waabwe. Yes. Omanyi nazaalawo? Ate mumanyi ng'amugyawo. Omanyi sezaalawo? No. Balamu bo? Mpozi Kale ku bantu be baki b'omanyi? Kemanyiiko ako kangamba yangamba nti alina mwana we ne sisita we kati kajyawo ka sisita ke kali mu 17 years 18 kemanyi ke kabeerawo era nawano kajjawo oba nako kaana ke nga yakulimba koba kamuyita katya kamuyita ddadi baaba amekazi oba nga kakanyina oba nga yakagamba nga mpita baaba mu maaso g'ono kalonawo ki kugamba ekyo nti munange ndi mulamu waako ndowooza kaba kaze kuncekinga kubanga kosi kalungi gyendi oli waabwe wanasobola okutaayo nawabayagala ate nekirala waabwe naye nga bwe nkugambye simanyi gye bamuzaala simanyi waabwe simanyi wa kika kye ow'ekika kye gwemanyi oyo ye naye kati ye omwana we tomulabangako oba yono omwana gwe gwalimbalibaddaga yamutyuninga namugamba mpita baaba sikimanyi tumanyi tumutwale baaba kuba newe nandubuuza olage ebento zirimu abantu naye ne bwansanga njogera ne nayiba kibooko ndi wano ndi musibe akuba aya kati oyogera n'abantu kati bwansanga era naye lwaki nkuyise ng'amanyi tajja kubaawo olunaku tabeerawo si buli lunaku nti abeerawo okubulamu awo ennaku nga bbiri namala najja si kuba nti bwetukiro akibeera wano kati yesu gyeri wakaawe ono n'abeerawo lumu na lumu kati era bwe ngambye nti simanyi kika kye sirina kyuma kimukwatako wano weyakuteekoteka katambula kumaso nakutuuza wano nekigwa takolanko bizinesi nti yiino tanagyeryakodde jagamba nabikuteerawo kubanga obanga alina kasente nabakubi akuteerawo nawe weeyiye mu ngeri bweti toddanga mukola namirozeeto omuntu akuganya okwogera ne baniiba olaba omulimu kwe bizinesi ku sente zaalina labaga gweyiga enyambala mu bulamu bwange erinamu ebiteeteeyi biri bina biwanvu bwebyo nga bwobiraba ndi wano nange olumu mbeerawo neneegomba nyambale kadresi akalungi nfulumeko mu bantu tuwanyuliddwa bulamu bwa kivubuka nejjusa okuva ku ssomero maama afudde okuva ku ssomero okugenda wajjajjaawe embeera yiyo oze mwawusigala obudde mwawusigala obufumbo oluwano ocunyizibwa egamba obulamu bwe bwona akavivu tafaanana mukyala mugaga atunula bw'ati mukyala muloodi mamiroseeti empitamu tolumanyi ndi wano mulinayo ku baana ngamba ajjawo omukazi watu mu myaka 5 tozalanga oli mugumba siru ayagala mugumba ozaale oba gutayagala kuzaala bali ateegomba beere n'omwana ku nsi ya mukama eno soboba ate ebyo muno bindeetera genda ku mukazi kati ki ekyabagana okuzaala ki ekyabagana okuzaala naye mu nsi ya Mungu muno mulimu ebyetera kyenyinza obbagamba buli muntu ayina obulamu bw'ayitamu era omuganda akugamba buli muntu yamanyi walabira omwezi naki nenjuba tokaaba maama tumalirizeeyo ebintu byaffe nange nve wano nga bukyali kubanga nze watunzira nga nina obwonkege nti anytime tomanyi wadde kitabeerawo mu lunaku n'ebintu bya Katonda bizibu munnange bino nabikowa ebintu bwe biti kati baana paama kino kankibagambe bagamba tanayitaayita yatananyina okufumba osobola okuba ng'oli eno naye nolowooza nti gwakyalina embeera embi zino stories tuzibalaga nammwe muddemu amaanyi n'essuubi awamu n'okumanya we muyimiridde naki ekibulamu nolina kweyisa ote naki ekigaanye kubanga osobola okulowooza nti gwali obyasembayo naye nga mwana wa mama era ali obyakola kiri eno gwe ng'olina omusajja waali akusibisa akaviiri akola kiri nga akusibisa leeti nogabaye ansibisa leeti akaviiri ng'akusibisa kalayisi nti eno munange ansibisa kalayisi naye kalayisi akusibisizza leeti akusibisizza
naye ffenna abakazi kitiibwa kyaffe enviiri ezange zino zisiiwuuse zisenyuuse lwaki just sinava ezibudde zino nsonga zentambulamu zeeri mu mbulu obudde awo okola ki naye ffenna twagala enviiri kibanga ndibwe nti nfaananga bwe nfaanana nandibadde nakyusa dda kuba nze nyina ofanabirira ani kugundi ye ngenda gye bakola bulebirize mejagade nawe ngamba everyday oba every weekend oba after 1 month ngenda ne bakyusa enviiri naye kubanga tukimanyi nti nno endabika y'omukyala ekitiibwa kyate ne enviiri ziri part of a woman's duty kyekyo teri mukazi ategomba kusiba tuka mwana w'amaana teri mukazi ategomba kusiba kaviiri kati abaana kiki ekyakugaana okuzaala yatayagala nedda ekisubwa tayagala like what happened what is happening what's wrong Mbuzize ebinankabya mbuli awo bukyabaana bakitazaala kafune mbuto mukaaga egwe konsivinga olusooka n'olwokubiri ziriwa baliwa kale tusinga mbalabako natugambye nti kale omanyi buli wobeerawo nga olina kugyoyita mu bufumbo naye ng'olina omwana akugumya omwana akutuuza omwana akukkakkanya naye n'obeera mu bufumbo for over 5 years tolinamu wadde akaana bwe kati oliko kyokya kikazi kati sookoleke ebyendya biri bitya akulabirira atya okubeerawo okugamba gwe naye bannange n'ekirala abasajja betayagala bakazi bammwe kola muli babiri bw'obanga toyagala mukazi akole waakiri making sure nti providing each and everything that she needs kubanga toyagadde akole ffe tuli bakazi bayiribi nze teri musajja asobola kuntuuza butuuza awo ate oba newaba ngagenda kumpa ssente naye okutulamu calculate mu ssente mmeka ate ne weesanga nga nazo njaggala teraza okugamba nti ngenda kukuwa obukadde 5 every month oba oliawo nga ze nyingiza obukadde 2 ngenda kugaana ssente ze neekolereza nga omanyi lwaki omukazi bw'obeerawo nzi yakukolerera buli kimu akumanyiira akujooga okay singa abalira azimpadde n'enkya n'azimpa akaseera ne katwala kyazimpa neegayaaza neenafya kyasobola kukola ngenda kukola nti kati sibeta neemanyiize manyire ennaku yange enkyape ngume manyiire okitegeera byange ebiseera gye neekoledde nze nansete y'omusajja yesu tujagala ewooma naye erina kukwongerezebwa ku yaffe gye tukola lwaki tewamulemerako n'okola kikazi nawe ofaanana toza wasiki nti bagirengera naye nga gwe omukazi yalibadde nga bbaawo yalina ewantu okuva eno paka eri avuga motoka ag'ebbeeyi akyusa motoka nsajja zokka n'abalegera amaka gennengedde amatiri bona namerozeti oli maidi ndowooza kale sigamba nti ndowooza kiri nti ndi maidi kubanga lwaki tekikwatulirawo before naye ate n'abeera nga ate akwegattako saategeera kigendererwa ki naye omuntu olina waliwo ekigendererwa n'akuttira emyaka gye egy'obuvubuka omwana omuto bw'ati n'akuttira future ye ye musajja mukulu oba tozaala olekeyo oba ki kati nyinza ku ky'abaana abo gwonywa guli n'ojjamu nja kubuuza ebintu bijja okukunyiiza like what happens really oba nga wakonsidingako 6 pregnancies what happened bagamba si kirungi kutontola byama byamaka gendi ng'agenza family secret oba ekyo tukireke kubanga sajja oyo alina oba nkayita tapusi pusi osazewo byogera oba tubibuuke tolina kyoza wano waliwo pusi naye kusaawa eno tugiraba teriyo ye nanyini yatambula nayo era nobo singa nti oba oli wano oba singa nti kale nti oli wano otudde singa ebadde waawo tumanyi neeyimirira awo nejooka ekkuba erisa ekangu nekutunulira kapa nekutunulira ng'omuntu webeeyimire nekukubako eryeriiso nga teri kujja bwokasimba eriiso okakola ki oba nze musiru oba lwakuba nti nomujja kwogera ekirooka tokisangangako kuba kanyinza okakuba eriiso
Mwagala kubanika baaki. Nakagala mu bingi mwe gye mutamanyi. Bingi. Kubanga eyo pusi kyenkugambira nti ekola ebyo. Bagirabirira n'okunsinga. Gamba walayi yange. Ya mugaso okusinga nze. Gamba kaba Ga walayi. Kapa. Kapa. Yakala etambulira mu motoka. Kyakala ki? Kyakala white. Kya white kyeru. Etambulira Kapa za mu white motoka. neza black. Wano agireetera ebikoko gy'erya. Amata. Naye nze mukazi wattu baakola ankolera shopping, amanda n'agateeka mu kasitoowa, n'agula akawunga, omuceeri, ebijanjaalo, omukenye. N'abiteekawo gy'ebyokulya byange. Kapa anagishoppingira ennyama. Erya ennyama, nkoko. Magi. KFC. Magi. Mata. Byerya. Naye nze ndi ku mukenye. Kawunga. Bakyala bannange. Ekiruyi kyabina nawe mulasobozi ze muyitamu. Era mulimu oli alijala nagalaga loze tukyayogera nga kye kimu. Ebintu munsi ya Mungu gyebiri. Mutya ensi, mutya abakazi ate mutya abasajja. Kuba bonna si batene. Pusi ensinga omugaso wano ky'oba omanyi. Era bwe nkugambye emmere gy'endya yeeyo. Ekyokunywa sukaali agiteeka awo, nywa caayi mukalu, n'obuseera bwewaafe obumanyi ndowooza. Naye otutanaku ontoonye okututa. Nga pusi teriiwo gwe omuntu otunywa. Era obuseera bw'onywako ng'omuntu yali akapa obuseera bw'onywako. Era obutuufu yakuteeka newankubadde. Kale wali ebisenge. Kisenge kye kiri kimu naye kyeyo tetugendayo. Tetujja kugendayo. Sijja kukwatayo nange munnange. Eyo tetugendayo. Tuli ku kyalo Kapa tuvuddeko. Tuli ku kyalo mbuto zino. Eky'embuto. Nga bwe ngambye nti eyo Kapa. Ngambye nti abaana abange bwe nandibadde nzaala. Ojja kwewuunya nga nkugambye kino. Nfuna olubuto ne luweereza myezi ena. Naye ka nkubuulire kino nsooka kuloota pusi. Neebase ng'endi ku lubuto. Olwo ndi lubuto. Ndufuna ekirooto nga pusi eri ku lubuto lwange. Bwe ntufuna wayitawo wiiki egi. Mukazi munnange bye nkugamba. Byempitamu. Ebyo. Wiiki emu ojja kubeera awo. Olubuto lutandika okukuluma. Lukulume. Lumu nabuuzaako ne mukwano gwange n'angamba biba bisa. Nfuna ekisango eky'omwana kuzaala. Ku myezi ena. Osooka n'oloota pusi. Yes. Ng'ekutudde ku lubuto. Wayitawo omwezi gumu. Wayitawo wiiki emu. N'ofuna ebisa eby'okuzaala byennyini ng'omwana akuze. Myezi n'omwana abeera atonze si bwe kiri. Omuteekawo. Ajja n'angamba. Kati ye aba ali luddawa. Oba abeereyo waggulu ku maka ge. Ndowooza ne ku mirumo gye. N'omukubira essimu n'obuga tonedde. Mukubira ssimu. Okumanya nti oyo omusajja tafaayo. Mukubira nga n'okuluma. Mukubira nti olubuto lunzita. Tafaayo. Tajja. Ajja mu biseera bye byonna. Naye ajja mu biseera by'olubuto. Bw'omugamba nti gadduka. Bannange tufumbirwa abasajja mu nsi ya Mungu. Bw'okaaba nga lukuluma n'obuga munnange nfa. Tafaayo nti ajja. Tafaayo. Naye bw'omugamba nti munnange otulanga kino kye kibaddewo. Gadduka ng'ajja. Ajja. Tugenze kukola. Awo mba na bebi. Olwo ovuddemu. Yes. Ngakwata bulungi. Kyewuunya. Nkwata bebi. Sorry. Tujja kuzaala. Nga bwangumya. Gamba amazima. Tujja kufuna omwana omulala. Ono kasita avudde mweguma. Tujja kuzaala. Kati yasooka yavaamu mu bbanga ki?
kubuulidde nti olubuto lwange kasita luweza myezi so olwasooka ojaweza myezi 4 naye wafuna pusi wagira otange kuli ku lubuto togirabanko physically ate nkugambye nti kubakuloota ku lubuto ndoota pusi naye olumu ngiraba nga katugeze nga bwolaba ngetunuulira bubi ng'olaba nga somna mu kirooto ye anytime ebeerawo oba kyawongoki simanyi eba entunuuliza bukambwe neyagala embuukire ng'eswakiira wona webeera eyimiridde ogikwateko nomu namugamba naye kino kikapa kiki lwakikyagala nagamba ekuliiridde ki bakambuwala ku bintu byabwe baaba mukazi wattu nga bwe nkugambye bulumi nzi kati sooka olubuto lwasooka lwafa ku myezi 4 n'olwokubiri n'olwokusatu n'olwomukaaga kati lwakava mu bbanga ki okuva wano wooli wakayitawo bbanga ki lwakava mu olwomukaaga kati emyezi 3 baluvuddemu kati abaana mubateeka waabo abaana kuba bwatya nangamba nangumya bebi tugenda kuzaala ng'akwata angamba abaana kamba twale ku kika kubijja babaziike togenda naye ate akukkiriza jjukira obeera wano ng'olina peyini olumwa ye ng'agenderawo abatuti simanyi abo oba abatwalawa kuba nkugambye naye bwakusimanyiiwo omusajja mukakkali kati sooka oleke talumwa namuwadde kino tuluvuddemu obulayi abeera musanyufu kati kati mu biseera bino byokubeera ng'omukazi n'omwami bino bikolwa mubikola ddi na ddi twayagadde yasalawo nze nga nze omukazi siifuna feeling nti mugamba waayo ye lwasalawo kasita ategeera nti nfunye olubuto kyawe ebifumbo olusooka ne bikola biti ekitegeera kati wenkugambira kale nange nkwebuuzaako ndi mufumbo ndiki omusajja yandeeta kunteekako alina toli mufumbo kaakati bano abasajja webalaba kati kangeza oyinza okuba nga wawongebwayo okuwongebwa oba okitegeera ayinza okuba nga yakuwongayo mu bintu bye oyinza n'okuba nga yegwe soosi naye ate wagenda okuja alina ebyobugagga wabisangawo ayinza okuba nga alina still nga saddaaka zawaayo kati eyo kapa gy'olaba oyinza n'okwesanga nga si kapa nga muntu ate nga njwalira ekifaananyi nga anti kapa osobola okugiraba nga kapa mu kifaananyi kya kapa naye nga si kapa kati maze nkikubulira sagala kuttisa nakwogera bubi naye nakirabako n'amaaso agangaaga twaliyo ebizira bisoolo era naginyumyamu kawukanumyo naye waliwo omuntu bamwetiranga ebintu ne bajja mwetira akalambo kaali kakabwa kati ne bakateekaawo so waka omukyala babda atuddamu kati waka waawe nga wajjawo kapa ng'ebeera efukamiranga muntu ng'efunga bweti nga wogenda bweti nekulingizaako bweti wogenda antibulawuni ng'egira bweti nekulingizaako bweti bodde eri ntya Katonda eyantonda saalamye okwogera byanjwanjwa ebintu we byajja ne bikuba ne bigola abantu b'omu nnyumba awo ekintu kyamira mu bbanga ne kyogera nga jjembe ne ligamba agakapa gabeeramu amayembe gabeera bantu oluusi omuntu ng'afuuse kapa n'agamba nekigamba nze mbadde nga wa buli kamu akayira wano nga nkalaba simanya waliwo sewonanga nebijoola waliwo akawala simanya akajoola ne kamuyita simanya nekakola bweka ne kasena amazzi simanya twatugenda ne ngamba kubanga nalaba kapa eyo ng'etunya buli omu sinze nzeka neekola bweti nekola bweti nekola bweti nekola bweti neeringiza bweti mutuufu yali muntu jembe kapa mutulamu amayembe mutulamu abantu nga kapa muntu kati gyegendereze nnyo eyo kapa si kapa kyobola nga bagiwinga nnyo n'oloota ng'ekutudde ku lubuto naye towiiki egyo kati kapa yeeri abo abaana kati
lwaki tobeerako ne meetadi yonna ekupreventinga okufuna olubuto kigasa ki okusigala ng'okonziringa omalamu amajigo ga bwereere? Lwaki ogenda mu maaso n'okkiriza okuba nga akuteekamu olubuto ng'okimanyi nti olusooka n'okkiriza, olwokubiri n'okiraba kyekimu n'okkiriza, olwokusatu n'okuna paka ku lwa mukaaga, kati ndowooza onaatera kufuna lwa musanvu. Kubuuza ndowooza nze tayagala nange oba nziruke kale ntoloke hano. Kye mba njagala okugamba wano waggule lwaki tokwata ekkubo okyali mwana muto n'ogenda bo n'ojja obulamu obujja? Buno obugagga bw'olimu bw'obufunamu ki? Olage wa? Kugina emyaka okyabula ow'okulaga kuba gy'oyiseemu. Nze ndabanga ggwe yeekola ki? Ayeesibidde mwene embeera. Ayinza okitwala bw'otyo. Togamba nga mbu sina wakulaga. Nze mwene embeera bakino nsula ku street. Kino nkubuulira amazima. Nze ngisulako mwene embeera, gisulako. Anti mwogera nga temunnatuukibwako. Ate ne mba situukiddwako ne mba ntuukiddwako mukwano siri mu kukudaalira naye nze mwene nsula ku street kyakubeera wano. Temumanyi kubanga olumu tukula nga tulabye bingi. Omanyi muno mu Buganda lumu bagamba abakyala Abanyarwanda bafumba. Bizoni omanyi kibaleetera okufumba ne bayita mu bingi? Badduka ekiggala eyo nga tebasobola kuddayo lwa mbeera zeeyo kyogezaako okugamba tolina obula wakale mu kibira. N'ogamba kantuule wano kasita neebaka neefuna ekyokulya wadde si kirungi. Yadde ndi mu kubonaabonerawo naye kati kanjira bata n'obwongo n'obeera ng'olowooza tolina gy'osobola kudda kubanga tiwali n'oba ofulumye wano osobola okuyiiya obulamu. Waliwo nebwe nafuluma kankubuulire yali taliiwo nga n'omwana oyo taliiwo nenfulumamu n'ebintu byo nafuna kalaputopu baaga ate nina ebintu ndina biruwa obugoye obuna kugambye obugoye obuna bwendina bwe nateekamu ekimu kyambadde nga bw'omanyi otuntu tw'abakazi kuba sirina meekapu tinenkolako kituufu tolina byanviiri buddo bikisipu otutono twe nalina n'akasimu kange nga bw'okalabye kati bwe nafuluma nali nfulumye geeti ntambudde nga nsazeewo ngende naye saamanya n'ekirowoozo ekingamba ddayo ate mu byonna sirina na transport nti naatambula kale oba ngendeko ewa mukwano gwange oba naatambula nfune omuzira kisa mugambe nsuza kuba we nsigala wano mu kitundu ajja kumanyaayo ate ankuba okunzita ne wendi eri akubyeko akuba nze okoze eki kale wano aluddewo naye akuba nze nagenda ne mukono mulundi kola okoze eki emirundi egyo teyankuba kalamu kange kenkugambye kaganda ke kacunyanze katulugunyanze kati kyali kisusse tenakola nga nkola ki naawe okaddesa bwe kajja kankubali kale kanteroli omukunteroli nti naliha kamanyiiro n'akakwata nokayisaamu enakayisaamu nekajooka kawogana wano baneeva ne bawulira kuba ne bavaayo nga kalinga akikosse nsi ne baabawo yali akomyewo n'awulira yajja yakuba nze nosigala mukamunyeenya nazirekawo naye okukuba amaaso gonna ne gafuuka red nga tosobola nakulaba nga mpulira peyini kuba yawutako omuddwaliro yakuleka bula essaawa nga ntwalawa ne bano abakazi nga mufumba abakazi nga tufumba yankuba n'akagwa era kaako kalina mu nsonda awo olina omugo gwe bateekaawo gukuba nze n'emigere kw'otadde emigere ate guli mukasonda omunene n'ogwo gwandibadde mugo gwa kate naye olumu agweyambisa ng'abanga wakunsabula nagwe agukozesa yankuba nenzirika
nga sitegeera. Ate ogwokubiri tuveeyo bingi. Anyway, kati saawa zino bannange kati oyo muwala yabajja wano bajja kukola ki? nga bwakugambye wano waabwe oba yitayanga wabula olumu ndowooza bamuteekako gambega oba okumbe era nakati n'abyuka tusanga wano olimba kyakuba ondeetedde mutawaana mukazi ndowooza ngenda mukwano nadda gira olindako nindeko naye kaakati simanyi nakumanya guno oluusi nagwo kwanaago kupakisa guno nkugambye kyakwata ebintu wano okumanya nti owange byatabuka ne kalamu kange era kwekano kakamera kange kakaboni kateeke somewhere like here to conclude nga tumalirize just ngende njagala wano mpola just kanjikweku wano katono tumalirize then nkole ki ndabe ekyokudzaako naye nga ngenda naye nga mukazi naye mwana ekyokukola yene simu gy'olina yono tokalagana mu kamera no kubanga byemukulu tali ku gundi talina simu yennene tali ku social media si muntu webyo tomulabako gale sijumulabangako naye kikapo ekyo kikutubuliza buka kinene katono abeera nakyo eva mu motoka tambula nakyo takireka kuwana eno oba niba nomala okikuba naye kyenyini jjukira abeera moto okikuba n'okyekugambye eyo tuveeyo we nakikubako katono banziti katofe wakikubako gwe mundi gwegwo tuveeyo eyo naye n'ebyo madamu Rosette bw'otankubye kuno ne banzikiza ng'abiguddeko tugenda kusooka tuzireke oluvannyuma tuzite tufunefune mangu solution naye mami Rosette nsaba nga bw'oyambye ku bantu abalala kuba nzikyo nkubuulire wano wentuuse mpulira nkooye wano onoonya nzikusa wano nja kudda buzzi katulabe njagala nzirukeko wano obulamu ndina mukwano kati kangeze bw'oba nga waliwo nga opportunity nti oba njagala oyagala kugendaga kukola kuba kyeyo lwakuba nti kati envaawo ya wano oyinza okuba nga olinako ekitasobola kukkiriza kuviira ddala wano oweetaga kukolera ku ddala mu kimu kikolako obulungi n'oba ng'osumululwa kubanga abasajja obalaba abo mukwano nyinako ne story lwakati size ezimu tezifaanagana zino ziba zanjabo naye wadde ofaanaganamu ku muwala bamuta Patricia tali e Dubai lwakuba nti ye bbaawe yali nga amuwa ssente yali nga amuwa ebintu kale yandiyagadde okugirabyamu yali nga alya bulungi buli kimu ekyolya nga weekiri ye yatalina appetite ne kapoga kamaama nze sirina byanjawulo lwakuba nti kati naye kati bwe kyakanoza okuva wano ogambe mbuno oba nyina gye ndaga olabera wali ogenzeko kirowoozo ne kikugamba ddayo kati olagawa kati bwe bwongo oyo omuntu ampa ne$50 buli wiiki 50 seetaano 50 zenkugambye zokozesa wiiki azindika ku mobile money kana akasimu yazindikako olumu amanya zuwa kasista nekazireeta kano ngaza kuba wiiki kali sitawo talya wano emmere yange sister we emmere yange bagizira tebagijja ne bbaawo ofumba kamere kolya wekka ne kapaterya mwana wamandaza kanjire ngende kubanga naye bange wano nkoyo banjagala nzirukaza kanonyo zakano kulujjola mukazi ndaba atunula nnyo nekyanjira ensuubi nsiibule kanze okubanga nekalamu kange kanatera okudda awo ngende mukwano sokoleke kalamu kange kanatera okudda sokoleke kubanga badde ofunye chance ng'eyo kugenda kukuba kyeyo osobola genda kawalayi sobola ne kati just embeere nekyalo kuba kati olaba bw'oba nga osobola okwegendera neweekubira ekyeyo nokuba okyali mwana muto 37 years is small era oba okyasobola naye nsonga nkulu bambi
manya ku baganda bange naye manyi nti kale enaku naafuna bwe nkikabirira naye wuuyo mukwano gwange naye lumu yandeeterako emmere kibooko ezaajawo lwakuba zo tezanteeka mukoma naye mukuzirika naye baakubanza tubadde ofuna kinyolo sokoleke kali akawala akaddugavu kali wali ku mulyango akawala kali kaja saidize kandabeyo aya sokoleke kekalamu kange gana wiye gundi just nga kufuluma lumutulama ndokola olaba otenze kafulumerumu katundedde sadizeeri nfulumerumu mpitemu buyisi nedda mnyemi Rosette saagala kakulabeko nanti naye katundedde sadizeeri sibekaleko nesobola okuyitamu oddaba katundedde okuyitamu buyisi bungi nedda kasobola okulaba kwegayire madala mnyemi Rosette tukikola testi nja kufunawo enkukweka ate nga kajja sadizeeri omanyi kwasagala kakulabe oba nkutwale kweka mukinaba kwekakulaba kumpwede kakyakiremerako anti bye bankola ebyo kankweke bajja kukulaba kyokweka mukinabiro kabakajja kujjanjekatuukira nkabuzabuza bambika weegalire weegalire nkabuzabuze Mora kulikayo nedda Mora sooka olindeko kiki nawe nedda sooka olindeko beerakawo kiki tewali kwegayiridde naawe kiki nedda sooka olindekoko tewali nedda somusajja oyingiza musajja twogere kiki nawe yes Madame Rosette tewali kyenkwese tewali kyenkwese ng'oluggi luganya okuddula tewali kyenkwese ge mazima oyingiza musajja kale ngenda gamba wange ogenda mugamba genda mugamba kiki kyogenda sina kyenkwese ngenda mugamba and cousin hello my cousin
Emily. Yes. Ng'ogulawo obubi mukwano mbadde si ng'ogulawo obubi oluggi. Nekalamu kange tekakulabyeko kagenze naye kagenze mu busungu. Mwende kagamba mbusimanya omusajja. Agambye oba ndeeta abasajja agenze kuloopa leka nziruke mukwano. Naye akampa oba nkasudde nga bansindika. Akeekano gwe. Lugenze mbolese omusajja. Agambye ndeese omusajja mu nju. Lukuliddeyo. Naye lukanga bakyanze. Ng'omululire. Nzikuba kugenda mba ngenze. Mugenda Naddamu. Kabuliddeyo nzo takiddamu. Kino yinza obutakola ki? Obutakiddira. Baby, how are you? Where do you stay? Where's mama? Where's baba? So kende kano kamera yange. Mama. Kambasibule busibuzi. Simanyi. Banaye babulire. Kane nga tonzireseeyo. Naye nno nakaleka ne bantu engatto zange wamirundi giwera liri waba Aisha neerabira waliwo akagwawo kawo tekali ku kamera. Bwe tuba tumaliriza omukadde yajja bannange. Asaazireko aba Aisha navayo n'engatto zange lwali ddi. Kwegamba engatto ngenda kusigala nga ngula engatto buli kadde. Bannange munsonyiwe. Baana baama bagenda bakaga omusajja naye oba akazi kakutte oba kano akawala. Naye ekyo nnyinza obbagamba yenembeera gye tulina otambulira mama muggyeko obuntu bwange. Yenembeera gye tuli mu kutambuliramu naye si byangu. Omukazi tugenda muyamba tutya? Tugenda muwa amagezi tugenda kumuyamba tutya? Baana ba maama mubeereeko mulabe omanyize simala gakola ki? Galemererwa naye mu byonna omukazi ono mulaba bambi baamuwongayo. Buli lwayita kapa eyo ng'emutudde ezze ne muyimirano ku lubuto wayita just wiiki ebeera egyo oba nebikola ki? Kati mukyala omusajja yamuwasa nga si waakuzaala wabula yamuwasa nga wa bintu bye. Abasajja babikola omusajja asobola okuba n'abakazi aba naye nga abasatu bakazi be ng'omu wa byawongo. Kati neno eyo mu nnyumba yayinza okuba nga wali omukazi ng'ono amulimbalimba naye ng'oli omukyala omutuufu ng'ono wa byawongo. Mwana wattu n'omusajja ono asobola okuba ng'akola ki? N'omusajja ono ayinza okuba nga omukazi ng'akimanyiiko nti bbanga alina omukazi omulala wa byawongo. Bakwatagana ne bakyala baabwe ne bagenda ku basawo ne babagamba olina okukola butyo. Oba olaba ng'abaana abawala mwegenderezenga nnyo. Bano abasajja bamusangasanga. Osangasanga omusajja abawala waliwo omukwano gwange asanga omusajja n'amugamba nti ayagala bagende baagalane. Omwati yali teyeetunda mukazi wattu naye so ze baamugamba n'ayitika nti munange kati munange olinsima kati nyina muvudde akyakanyisa mukazi wange tufunye obutakkaanya kyokka nenjagala tukole kino ekitundu nga namaze okwakayaka navuddeko naye kye nanywedde kakati omukazi atedde mu mbeera embi naye nyina wano akakadde tugende okimmalire. Mwana wattu mwana ayitika kakadde nga lowooza ssente kumbe kakadde katwala bulamu. Mwana nga bagenda omuwala kasayamala okukola ekintu ekyo ekimuzaako kunyumiza banne munange bampadde akakadde kyonna kiri nakiri wadde ebbanga tono omwana n'afa ntumanya nti byali byawongo baamuwonga. Assalamu alaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Munange bamusiraamu. Banaye nve mu maka g'abaana nve wano. Munnange bye baana ab'obuwala mwegendereze nga bino bye mufumbirwa ffa. Tomanyi wa musajja tamanyi wa musajja talina bebe wa musajja talina kyamanyi. Bino bye mufumbirwa ffa mwegendereze bannange mujja kufuna obuzibu. Mundeke ŋŋende naye byonna byonna kyonna kikiri tujja kuba nga tukola ki? Nzireyo kamera yange ŋŋende kasa buli kimu ekyange nvuddeyo nakyo. Aya basi.
Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Whitney. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala lya infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower n'abakyala abagala okuba nga ate mukola ku hips, mwagala okuba nga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tuyinayo branch. Mwana watu gwaba tasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli